Nokubala video. Active Gaza mission. Fully. Man. Aban Gaza wamuna abanigabe wamu n'omugaza. Naye nga yonna Allah yakola ki? Abakazi ba Gaza baterere. Wakati nga mwana mlenzi Fiki Gaza yakagenda maaso n'okubanga afuna eddembe lye oba okugenda maaso n'okubanga ateebwa okuva mu nkomyo gy'abadde yagenda maaso n'okubanga asibwa kati nno nga wiiki n'omusobyo ebadde genze maaso n'okubanga ewera abamu badde okumpi bamugambye nti nno oli mu kulya n'okubanga weejovaana n'ebyokulya okwekulisa ekkomera n'akawunga kaayo musajjawo mwana mlenzi alien skin alyeri apookya nabiwundu era nga wetwogerera n'omutwe bagutunze dda mwana mulenzi amanyiddwa nga Fiki Gaza oluwulidde ebyo tagenze maaso nakubanga asiba zikweya yadde n'okubeera nga asibamu nesekusiba yenna mwana mulenzi ono agenze maaso n'okubanga agamba abadde avuga emmotoka nti gikyusizeewo paka ku Fangon Forest era mwana mulenzi Fiki Gaza olubadde okubanga atuuka bw'ati wadde nga alien skin abadde agenda maaso olw'okuba nti anyiga biwundu here and there mwana mulenzi ono agenze maaso olw'okubanga akulisaayo muyimbi munne era nga agenda maaso olw'okubanga akulisaayo mu Fangoni munne simanyi oba Fiki Gaza abeera mu Fangoni kubanga Fiki Gaza alina gye wandiise Gaza Empire Gaza so mwana mulenzi alien skin agenze maaso olw'okubanga akulisaayo kyaliwe era boyiwe era alien skin olubadde okubanga alaba ku Fiki Gaza tagenze maaso nakubanga akirulinga out ebigambo alien skin bye yayogera okuviira ddala mu kusooka nti abasajja bagenda maaso n'okubanga babalwana n'olunaku olwaleero mwana mulenzi alien skin olubadde okubanga alaba ku Fiki Gaza amugambiddewo nti man bukyali obwo bugenda maaso n'okubanga bulwana abayimbi era alien skin stance ye gye yayina oba ekyo ke yayina ku ngeri gye bakwatamu Fiki Gaza tagenze maaso nakubanga akikyusaamu yadde eddakiika emu bano nno bagenze maaso n'okubanga bahavingamu a light moment ono nga bw'alaga munne we bagenze maaso n'okubanga bamutuusaako ebisago mu kyenyi ate nga noono mwana mulenzi amanyiddwa nga Fiki Gaza bwagenda maaso n'okubanga anyumiza kyaliwe alien skin embeera gy'asanze mu kkomera wabula ate alien skin ndowooza agenze maaso okubanga agamba Fiki Gaza muganda wange ebintu by'olabye biwero nze nali luzira gwe nno tewatuuseyo ku meere era n'enviiri nno gwe zizooza ndibanga zaaluwonye nze zange wali mu kkomera abasajja bagenda maaso n'okubanga bazimaamulako ne sekumaamula yenna so mwana mulenzi amanyiddwa nga Fiki Gaza asimattuse okubanga atwalibwa ku meere era olunaku olwaleero akawungeezi abasajja bagenze maaso n'okubanga bamuta ne bagenda maaso n'okubanga bamuddiza eddembe lye ne bamugamba afazaali agende maaso n'okubanga alya butaala here and there wabula mukadde ke kamujagala okutegeeza nti mwana mulenzi alien skin mu katambi ke tutasobola kubanga tubasharingira wadde okubalagako ka sekendi akatono olunaku olwaleero alien skin ebintu tebyakomye kubanga emmotoka ye eyonoonebwa wabula naye feesi ye yayonooneddwa mukyenyi yagenze maaso n'okubanga afuna kati eyabadde eyaddala era omusaayi gwagenze maaso n'okubanga gufuumuukira ddala kipayopayo mwana mulenzi ono ng'agenze maaso n'okuddusibwa mu ddwaliro era olunaku olwaleero alien skin atungiddwa azin mukyenyi wano bamutunze era wanaaba agenze maaso n'okuwona wuzi zijja kuggibwamu batuwuzi we zijjibwamu musajja wa Katonda agenda kubeera n'enkovu wakati oba mu maaso mu feesi era ng'enkovu eyo si yakusiimuukawo obulamu bwe bwonna ekitegeeza nti obwo bulumi bw'oyinza okugamba nti tebuwona enkofiira eyo gy'olaba ayambadde waggulu awo waliwo kibandage ekinene ekya white ekyagenze maaso n'okubanga kimusibibwa ku mutwe wabula mwana mulenzi we bamaze okubanga bamukolako abasawo bagenze maaso n'okubanga bamusibula ne bamugamba nti it's fine you can go back home ogende maaso n'okubanga olamula Fangon mu buufu obwo embeera y'obulamu bwo ejja kubanga eterera tobaamu na kutya here and there wabula ojja kujjukira nti abaana ba Fangon olunaku olwaleero bagenze maaso n'okuba nti babasaba
baleme kubanga bateekawo mbeera yonna. Babagambye nti ebintu bagenda kubanga babiteeka mu mateeka era buli muntu yenna yagenze maaso n'okubanga yenyigira mu kulaba nga mwana mulenzi alien skin afuna obulabe obw'amaanyi ku mubiri gwe n'emmotoka ze okubeera nti zaasibwa n'ebyabaddewo wagenda maaso n'okubanga akifuuwa akiza munda era we buba nti mateeka mwana mulenzi ono kisuubira nti bagenda kubanga bagagendamu balabe nti buli mbeera yonna eyabadde essayidi zeeri eyiganga afazaali babaawo kye bakola wabula abaana abamu bagambye nti kati Fiki Gaza ate kaakomyewo nti kati ebintu biyinza obutabeera mu mateeka gali ga poliisi ne bibeera mu mateeka aga Gaza Empire nti Fangon ne Gaza we bagenda okuba nti no beekwatako bayinza okutuula wamu kooti ya Fangon ne kooti ya Gaza Empire ne zigenda maaso n'okubanga zinoonyaamu solution gye basobola okubanga bakola era nti gye bayinza okubanga bakkira bayinza okudda ku ground ne batandika okubanga bafeffetta omu ku omu nga bamubuuza kati kino wakikoze otya kale tubuulireko katono nti kooti eyinza okubanga etuula. Njagala kujjukizaako nti ezimu ku nsonga lwaki mwana mulenzi Fiki Gaza addukiddewo ewa alien skin gye buvuddeko nga mwana mulenzi Fiki Gaza yaakakwatibwa. Bro, Fiki Gaza is facing what every big artist goes through: false accusations, trying to bring us down, injustices that should never happen to anyone. We've come so far and we will get through this together. Stay strong. We are in this fight. Free Fiki Gaza. Byali bigambo alien skin bye yagenda maaso n'okubanga akuuta mu bbaluwa agenda maaso n'okubanga alaga okuyimirira ne muyimbi munne. Yagambira nti Fiki Gaza yali ali mugenda maaso n'okubanga ayita mu mbeera y'okubanga abasajja baamujwetekako emisango here and there okusinziira ku alien skin era nga alien skin yali agamba nti omusajja we baali bagezaako okubanga bamuteeka wansi olwa n'agamba nti kino tekisaanidde kubanga kiba era alien skin yali agamba nti waakutoba ne Fiki Gaza paka nga afulumye era yasaba buli omu ayimirire ku ludda lwa Fiki Gaza buli omu agende maaso n'okubanga ateekako eddoboozi. So omusajja we amaze okubanga afuluma wabula amusanze ng'ali mu biwundu n'ebisago ebitagambika. So ekibuuzo bano ababiri ke batudde tusuubireyo embeera ey'okulaba nti buli atuusiza ku alien skin obuvune naye ayinza okubeera nga atebya byonna ebyagenda maaso n'okuba nti biba byonna birindiriddwa. But mwana mulenzi amanyiddwa nga Fiki Gaza officially bagenze maaso n'okuba nga abasajja bamuwanda ne bamuta ne bamugamba kale tumaze okubanga tutunula mu nsonga zo ebisigadde tunaabimanya. Wabula the details eza release ya Fiki Gaza we are yet to know. Ejokuna Farms Company Limited abano basangibwa Ntinda kumpi ne Victory Church. Bagamba bakuguza enkoko okuviira ddala ku bw'olunaku olumu paka ku nkoko ezikulidde ddala oba client wawe bakuwa vet doctor wa bwerere omusawo w'ebisolo n'ebinyonyi wa bwerere. Ojja kujjukira nti abasiddi omusonsoze lyerinnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tuli kati lwaki togenda maaso n'okuba nti vidiyo eno ogikwata n'ogilike nga mukwano gwange. Thank you so much. Webale nnyo.